Oli otya? Bulungi. Emirimu gigenda gitya? Mirungi. Bakuyitani. Namirembe Aisha. Namirembe Aisha. Okolera muno? Yes, sir. Namirembe Aisha, gavumenti egenda kusoma budget essaawa yonna ebbanga litali lya wala nnyo. Ne wali yagadde nga gwa Uganda ekendeeze kuki eyongeze kuki. Yonga yo egamba egenda kwongeza omusolo ku mobile money, kwongeza omusolo ku bibiina ebyaffe ebya SACCO biterekamu akasente, kwongeza omusolo ku mwenge ne ku airtime. Airtime betaaga bakendeezeeko ne omusolo ogwo bubiina busako gwetaaga bakendeezeeko ddala lwa nsonga kati ng'abakyala mwe bajja ssente okozesa bizinensi zaabwe ne bagongeza baba balemesa then airtime tekyetaagisa Kati bongeze ekiggwe ekirala ky'ogamba tewali tutambulira awo. Betaaga bakendeezeeko bukendeeza ku mafuta sukaali biki ebintu bya bulijjo byonna betaaga bakendeeze. Neyanziza webale nnyo webalire ettala yebale omukulu onayogerako nange oba TV ogina mu gigenda giti emirimu gigenda banaka radio badde owuliza musiraamu oli waliwo program gye bayita ekiri atabaala yo musiraamu Bashir Bashir Mbazira gyobaddeko gyembaddeko agambye ekirero abadde ku bya mukyalo oli gwe bagulira poloti eri side z'omu gundi kiteezi eyo kati ali ku nsonga z'amataka ate bali bakoze programu yabo wanene mu Bat Valley nga basondera omukyala ayine obuzibu ku mubiri gwe ne bamusondera poloti labi babaddeko eyo ne bagimugulira abalala ne bagamba bamatafaali aleese w'omusenyu n'amabaati n'ebyokuzimba ye programu ebadde ku nsonga za gavumenti egenda kusoma budget ekiseera kitali kyawala okuva nakati naye mu nteekateeka z'erina egenda teeka omusolo omulala ku mwenge omusolo mulala ku airtime ku social media zetukozesa Facebook biki n'ebirala gwe wali yagadde nga mu Uganda omusolo bagwongere ku kira basale ku ki nze omusolo nganze ndowooza yange njagala baguteeke ku mwenge naye ku airtime ebyo mbane njagala baguggyeko kubanga omwenge tegutugasa abasinga ffe abamwe enamba esinga baguteeke ku bintu ebyandibadde bitugasa ne bakendeeza bino ebyaffe ebyobulamu sukaali munnyo sabbuuni mafuta abantu baagala nnyo ebintu bya sukaali munnyo sabbuuni bikendeere tewaliwo bintu birala muntu byagaa nti bakendeeza kino embeera ejja kukakkanako tekisoboka kubanga ebintu buli kiseera amafuta ge gasinga okuleeta obuzibu amafuta buli galinnya buli kintu kirinnya wobantu obadde ogendera 2,000 batwalirawo 5,000 kale n'olw'ensonga eyo balina kukendeeza ku mafuta n'ebintu ebirala bino ebitugasa mu bulamu ne bisobola okubeera nga bituyamba. Yanziza gavumenti mu budget yegenda okusoma wali yagadde yongeze kuki wakiri obekendeeze kuki nze nga wendi omuvuzi wa boda wa transport kwegamba industry neetaaga nnyo ekendeeze ku bbeeyi y'amafuta kubanga bbeeyi y'amafuta ne bwekendeeza ne bweyongeza mwe temukendeeza aba balinnya ffe tufuna obuzibu toyaliwo ngamba nti gali ku 3 kankutwalirewo 5 ezamwe boda kalisandikira ku 12,000 gogamba otya nti bwenakendeeza mu munatusalirako emabega wali amafuta gali ku bbeeyi nga ntono twalinamu ne stage nga ya 5 naye kati okusinzira egalinnya ne stage ey'olukumi tuli kumpi kugijjawo tutabike nga tunaffe tugendera ku mutindo nga bwe gutambula ogamba gavumenti bwe planninga esooke ku mafuta kujjako musolo esooke ku mafuta ge makulu yongeze kuki yandiyongeza ku mwenge kubanga omwenge ogwo oli ogenda okutandika okugunywa obeera mu nsawo oyinamu so oba toyinaamu tewandigenze ayinamu gwe yagala banyigirize ye waddembe okuba namu ye yakola ssente ze oyo ye mutuufu okunyigiriza ne bagwoteekako okola ssente musango naye okola ezizo bakugigiriza omuntu balina ssente wakimwagala mu bafiiriza ate obufiiriza bwe banyiganga bokka kanfuneko ne ku ndowooza y'abakulu abalala gye balekose emirimu gigenda gitya muno mirimu si mibi naye embeera naddala mu kigambo kya kasente tekalabika bulungi kakekwa tukafunira mu bulumi ate be tugula bya bbeeyi tukafuna mu kujja kajja katini tugula bya bbeeyi kagenda fuluma kanji kitegeeza bw'okola emitwalo 2 gyonna era ofundikira ng'obudde bukezi tosigazaawo wadde n'akantu n'aka pa zonna ziba ziweddewo shopping y'okuddawo nodde eka ng'olinganga we wazeera bw'oddayo ate ng'okoze emitwalo 2 olunaku lulamba gavumenti oyagala etandikire ku kibo bo egamba nti esoma budget at least ku mbeera gye tulimu etali nnungi yakasente okubula batereze wano nga bibiri byenjagala gavumenti etereezeemu kintu ekifuga byonna amafuta ge galinnyisa buli kimu senga gavumenti ekeera enkya batugamba tulina amafuta bazuula amafuta ne batusalira ku muyendo gy'amafuta
kyensuubira buli kimu kijja kukka ensonga enkulu eyongeze ku kikati kyerina okwongezaako terina nnyo kyakwongezaako kubanga Uganda nga kati ku ssaawa ya leero weeri tukyakula bukozi omusolo gwo tuguwa kuba kyensuubira buli kyogula wano e Uganda kiriko omusolo tewali kitaliiko kabe essomero balijjako omusolo kati teri kyetaagisa gavumenti kwongeza bintu erina kendeeza etutwalire wano weeri bampita mukulu Kayiwa Umaru neyanziza bwana Umaru webale nnyo webalire ddala kati njogereko n'omukulu ono naye kata gye baleka emirimu naye gitambula gitya mirimu si mibi ekitundu kino kigamba kite ekyekaleero ekitundu kyo nga kyo kirungi naye ffe bennyini ffe tukikyankalanya okuviira ddala waggulu mpaka wansi nti emirimu gyo nga gyo gyalibadde mirungi naye enfuna yaagyo yatabuse kubanga kabwejungira kasita yagamba nti seera kyotunda nekyogula bakuseera kati nze bwe nakuvugira 15,000 nga gyendaga nange ettooke bagenda kulinguza $5,000 kitegeeza olwo nsevinze tukola nnyo kyekisookerwako tusasulwa kitono ate tufulumya kingi kyetufulumya kingi ku kyetuyingiza oba oluusi kyetufulumya kyonna tukifulumya kyonna kyetuyingiza ansa saving neba nga takola ki nga taliiwo so gavumenti yalibadde evaayo first of all nesooka esala ku mafuta kyekisingidde ddala okuba ekikulu nti kuba buli ekintu kyonna kitambuzibwa ki mafuta naye kati bw'anaaba nga ye kennyini tasobodde kukitunuulira akyayitibwa mubi nti era eggwanga alifuze bubi tugenda kusoma budget ya minister owa finance budget government ya planning okwongeza omusolo bagenda kuongeza omusolo ku mwenge airtime mobile money ne omusolo sako zisandika okubanga zisasula telekamu ebibiina byaffe telekamu sente ebbiri zetusula eza buli lunaku bwenga gwe gavumenti wali yagadde ekwatewa eterezeewa ku bintu by'emisolo eyongezeewo ekendezeewa nze ku ndowooza eyange nganze amazima amatuufu nti ekyo bakiyita kiwaane ye ne bw'anaaba atudde eri n'agamba nti ekintu nkyongezeza bwongeza order from above teri agenda kumuwakanya naye okutuusiba akawaane nti naagenda kusala ku mwenge agenda kusala ku kiki buli kimu wa ddembe akikolenga bw'ayagala nze ku lwange omu so kati bwona agamba nti noyongezeza omwenge ebyokulya byonna bisigala waggulu olwo kitegeeza onaaba oyambye eki sabbuuni yakolebwa wano amafuta ga wano n'ebirala eby'enjawulo naye lwaki byo tubigula mu buseere nga tetunatandika gakozesa baani abalina okugakozesa nga si ffe tugatandikiddeko bakyali mu process gasoma gasima biki tuyinza ogatandika ndowooza nga mu myaka egijja mu maaso kakati awo yakolenga bw'ayagala nze kubanga omutwe gwonna ye ye kale nga ye kyemugamba aveeyo atunuulire omuntu wa wansi ye bw'anaatuula mu ntebe ye n'alemu okuvaayo n'ajja wansi abuulirize biki ebinyiga abantu ajja kusigala ng'afugidde bwerere emyaka gyonna neyanziza ne bakuyita mukulu wange amanya bampita Abdurrahman Bukenya neyanziza neyanzeege gye baleke kigenda gitya ekitundu kigamba kiki nekyokale wano tunonya sente naye sente zikyaganye era mumuyitiriza okuseera temukyalina na stage ya 100 stage ya 2 kati omuntu agenda obulamu ebbiri aziwe wano ataddemu aziwe walezo 10,000 alinya boda 3 olunaku agakantambule weewamu anlabayo naku zino amafuta bagaseera tugenda kusoma nteekateeka oba mbalirira ya ggwanga banga etalidde n'okuva kati wali yagadde bakyuse eki mu musolo bakendeezewa bongezi banyigewa wakiri mafuta ekikulu ekibuzazo n'amafuta emisolo oba okuwongeza musolo bongeze ku mwengenge egyo okitegera mwenge kubanga mwenge tegulina makulu naye sukaali gulina makulu ku muntu nga alinamu kasente ke naalira kisingamu n'anywamu bijjawa mwenge gutamiza ate n'ogweri awo tewali relax yaayo naye sukaali ebirala abo bo bakendeze ku misolo kubanga obulwamu ne mafuta ago baba mafuta nadala mafuta abafuta batukuba mpewo tebalina kendeeza balina wekikwatako
National Bureau of Standards balina okugenda okulaba abo abantu babafuna amafuta mu butuufu gasasudde gafuna afuna amatuufu sibiyawo anti era mwe kati engeri gye muli waggulu eri mmwe kennyini mulina okukola ki mulina obbayombesa balekerawo kutukuba mpewo kubanga sente tutubonaabona sente tuvuga abantu sente okutta esente zo kasanvu ate bakutedde amafuta ga 13 omusabazi tatuuka na gyagenda ate nakigema kuvuma olutakuwadde sente kati ebyo tulinga bakolera kufiirwa tetukola kufunamu neyanziza bakuyita mukulu wange nze Kivumbi Abdallah eno stage y'abasiraamu bokka tuli buli gwembuuza mu Isiraamu buli gwembuuza musiraamu ono wabeera musiraamu nga manya ama stage eno y'abasiraamu mweka ogwe toli musiraamu simanyi kubanga siri wawana toli wawano oli wawaggwe nze nkolera mu kibuga gigenda gitya emirimu mu kibuga eyo igenda bulungi sebo ndi mukwogera ku gavumenti yagenda kusoma budget essawa yonna okuva kati golooza gavumenti budget yaayo omusolo yali gwongeza ku ki nekendeeza ku ki nze ku lwange yandi kubanga ku mirimu gyange nze ndi wa boda nze mbaye nsaba waakiri ekendeeze ku mafuta amafuta kintu ekitunyinyiriza kubanga amafuta bagenze bagongeza galinye naye abasabaze tebatwongera ku kasente bwe buzibu buliwo kubanga amafuta ogulaga lita ya 10 n'ovuga abasabaze naye n'olaba nga sente tezivaayo abasabaze tutika babiri tuba forced okutika babiri nga tugezaako okukola ki okugataagata sente ziwere kyokka n'otika babiri nagwo musango naye ati singa bakendeeza ku mafuta tusigala nga tuvuga omuntu omu nga tusasula kale ne tutagwa mu misango bakendeze ku mafuta kubeera forced kutikka abantu babiri nakuteka kubeera ku wasiwasi bakuyitani bampita Habati Sebo webale nnyo Habati webalire ddala eddakiika zino zitambuddeko ku ssaawa kuno kwennyininyini nze Ticha kitundu kino ekyokkaleerwe kyembaddemu kyenkoleddemu olunaku olwaleero nga ngenda mbuuzabuuza ku bantu ku mbeera ya national budget bagenda kubanga basoma budget naye buli muntu alina kyagamba nti bongeze ku kino bakendeeze ku kino tujja kweyongerayo n'enteekateeka eno nja kwongera mpiteko mu bantu mu maaso kaawe era twogere ku budget olunaku lwaleero tubadde Kaleerwe ne muganda wange Sakka nze Ticha Kawuki mweraba